wuuno mwana muwala Kadaama ataswala ono nno yavuddeyo mu bantu enkumu n'alumiriza omuyimbi Eddie Kenzo okuba nti yamubbyeko ssente ze zonna ez'ekyeyo. Ebintu bino tebisookedde ku Eddie Kenzo yekka, wabula nange Sheila Adita akamwakoogera waliwo eyavaayo nannumiriza nga bwe ndidde ssente za mukwano gwe ez'emyaka 7 z'akoledde ku kyeyo. Naye ng'ajjukira nga yenze Sheila Adita omu avaayo n'akola obutambi nga ŋŋamba baganda bange bonna benkola n'ab'e Bulaaya temugabiranga omuntu yenna ssente. Era ne mbagamba tewali muntu yenna asobola kumanya bulumi bw'oyitamu ng'okola ssente okusinga ggwe. Ebintu ebyo temubiwuliriza. Kati n'ono avuddeyo alumiriza omuyimbi Eddie Kenzo okuba nti nno amuliddeko ssente ze zonna ez'ekyeyo mu kubanga yamusuubiza agenda kubanga amuwasa. Bino byandibanga bisekerwa, naye ffe tetugenda kuseka, wabula tugenda kufunamu ekyokuyiga ate era tubeere nga atusomesaako ne bannaffe abalala. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange. Bw'oba obadde tunaba subscribinga kikole mu bunambi subscribinga okwate ku kade nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi. Ate era kwendi nnyo ku Instagram nkozesa Sheila Adita page erimu mwe n'abaagala okunkubirako. Ku TikTok kwendi nnyo, ku Facebook kwendi nnyo, jangu obeere nga otwegatako. Njagala tudduke mangu nnyo tugendeko mu katambi ka mwana muwala alumiriza Eddie Kenzo okuba nga amuliddeko ssente ze zonna ez'ekyeyo ate era n'atamuwasa n'afundikira ng'agenze n'omukyalo omulala. Katugendeko mu katambi ate era tukomewo. Ebbanga lyonna amanyi ayogera ne Eddie Kenzo. Era Eddie yasooka n'ajja e Uganda. Mwana muwala yasooka n'ajja e Uganda ng'akoze contract ye neggwako n'ajja e Uganda alabe Eddie Kenzo. Eddie Kenzo n'ateekawo embeera n'atamulaba ninga bambi amuteekamu akasente ke konna. Wabula yawulidde bubi nga Eddie Kenzo afunye oyo omukyalo omupya gw'alina minisita Nyamutolo ono n'afuna ebbuba. Kati kantwala omukisa guno okuwoninga mwenna abali kuno. Baana mmwe mwana gwe kino njagadde nkikolere wano nyambireko abalala bali mu zifeeka account. Abantu bano bali mu zifeeka account. Owa Chris Evans mwamulirako, Owasani Enduga mwamulirako. Mbadde singa sibaagaliza, mbadde nja siriko omwana ono abadde ajja kumpa ssente ze ez'okuzuula emitwalo 3 private kubanga omuntu gwe tugenda ozuula serebu. Tayagala muteeka ku mutimbagano. Oh, Mr. America saagala muteeke ku mutimbagano. Eddie Kenzo naye mutaddemu ssente zange nnyingi saagala bimanyike. Kati ate nalabye afunye omukyalo w'ekitiibwa oyo minisita ne mubuuza ate ono nanziramu naŋŋamba nti oyo just mpisaawo kintu kyange naye simwagala. Kati baana mmwe ono njagadde nkiyiseewo mwenna abali kuno nkiddamu kanziremu bulungi. Mwana gwono si Eddie Kenzo kantu alina omukisa abali yeyo nga mumanyi mukyatinga ne Fiki Famayika, mumanyi mukyatinga ne Chris Evans, mumanyi mukyatinga ne John Bulaka, mumanyi mukyatinga ne Hasani Nduga. Bagenda kubabbeera babazze bababba nekinnuma ne ku live eno kati kuliko ali awo ng'ali awo Chris Evans amusindikira message agonze eddoboozi mukwano nkwagala akayimba akaddako kako jozi we bankuba ennyondo ensi yakaaba naye nga nkwagala. Kati ekivubuka kiri mu inbox ekigonze eddoboozi. Kati mwana gwe omuntu n'atakubira ku video call n'okola contract y'esooka n'ogimalako n'egwa wali. Nodde e Uganda n'otasobola mulabako zino fake account era babalimbye ennyo baana mmwe. Kati bambi oli mu ntiisa akasente konna. Kati kankunnyonnyole Eddie Kenzo ne ku page ye ne baadimini bennyini oba n'abamubeera ku lusegera abamu balwawo okumufuna. Kati ate gwe okyatinga naye bambi ng'oli wa mukisa gwali e Saudi Arabia mwana gwe. Mwana gwe bw'oba ondaba nkwegayiridde nnyo kakasa nti wabbibwa. Ono tabangako Eddie Kenzo tokyatingangako na Eddie Kenzo ate tolikyatinga naye. Wabula zino Facebook account ne fake page zonna kwe mufuna ne mutandika okukyatinga ogudde mulaavu n'ekifaananyi kya Eddie Kenzo. Eddie Kenzo talina budde bwo era tabangako na budde bwo era tokyatingangako naye. Kati njagadde nkwanjulire wano n'abalala balabireko abali mu inbox nga muli ne basereebu nga mumanyi bebbo temunyumyangako nabo gwali mu kukyatinga ne sereebu oyo gwolowooza nti yeye si yeye. Oli ku fake account wabula bakulimbye owaddeyo akasente bw'agonze eddoboozi bw'agira n'akuyimbira mukko n'akayimba love no
bave eno ebintu byo era mbunono buli wabadde amunyiza nga amusindikira akayimba ogenda kunzisa ate okimanyi oliko poliisi kati ono yagenza okulaba ng'oli poliisi ate yennya Namutoolo kati mwana gwe abali kuno mwena mbeegayiridde mugezeeko okulabuka bambi tubeegayiridde nnyo mbeegayiridde nnyo akawunti zonna ziri feeke ze mulaba mbeegayiridde nnyo teri yayina budde bwo ng'oli eri oli mu kukola sigambye nti no toli muntu oli muntu wagenda kukola naye mulimbibwa nnyo akasente ako kannumye kyokka ekyo kyosembyeyo okukola kyozze kati kyewali soose singa wajja n'oŋŋamba naye wali ŋŋambye nga tozze byakuzuula ne ugamba mukwano oyo si Eddie Kenzo mukwano nkwegayiridde nnyo kati bwe buzibu obuliwo obubase bwe bannyabo ono akasente kangi ke balidde bambi mukyalo ono annumye nnyo bambi ge mazima amatuufu era n'abaana balina ennaku mazima ddala okwata tesene nomanya ti mbu Eddie Kenzo ankwala naye bannaye kale nze ojja ondaba abantu abagula bifeeka akawunti nedowooza tebalina muntu gwe basobola kubba naye ate kati yamukuba sente endowooza nnyingi bane bakadaama abantu abo banembo basomeseza ebbanga tubayogambye ebbanga tubanyonyodde ebbanga ddene abantu tebawulira kati buli ali kuno essaawa eno kantu olw'omukisa eno topic sigizza oli ne bwalijjanga ngamba nti John Black ndi bubi yampadde n'ebitundu by'ekyama si John Black tetugizza omuntu yenna addamu okundeetera kikeesi mbu bambi banaye ndi wano eno Fikifa Mike ndi bubi yaŋŋambye musindikireyo ku kasente nja kukukuba gwe bambi mutuyambe tubeegayiridde akasente akatiisi mukatuwe kale kakwata okampe nguliraamu soda kuba kati ono nefiiriza abadde akansindike kati saawa eno mugire muzuule nedda saagala kukulimba njagadde ndeeta ekintu kino kansubire nti akasente kukubadde ogenda okumpa okasevinze bulungi manyi kwoli ondaba sente zeezo zisevinge omanyi akatambi ako nga tumaze okukawuliriza obulungi igwe abadde omu kubalaba akatambi kaneeno ono omuganda waffe omuwa magezi ki nkusaba weeyambisa akatambi ako kova okulaba omuteremu amagezi mu comment box kyokulaba comment box yange njireka ng'eri open lwaki mba njagala mu commentinge mmanye endowooza yammwe nammwe comments zammwe ziyambako nnyo okuwabula okusomesa bankuba kyeyo bannaffe teekako n'abantu abalala at large kubanga si bankuba kyeyo bokka be balaba YouTube eno wabula all over the world abantu batulaba awo nno kyenva nkusabira nti nno commentinga wabula nze nga neeyongera okwongera kweyo ensonga baganda baffe abali eyo you follow us but we don't know you we follow us but we don't know who you are and we don't know you. We don't know who you are. We don't know you in person. Bw'ojja mu inbox n'otandika okumpandikira message. You start sending message to the person that you're thinking you're speaking to. Ebiseera ebisinga abantu abo bemulowooza bemwogera nabo si beffe. Those are not us. Nze segenda kweteeka mu kiti ky'aba celebrity. I'm just a popular person. Akola obutambi bwange ne butuuka gye bulina okulaga and nenfunamu chance people ne bagetinga to see my face, get used to my face, to know my face. Naye for those likes of Eddie Kenzo's, Chameleon, Bebe Cool, Bobby Wine n'abantu abalala, you people, those people, they don't even have time to open their inboxes. Let me repeat it. Abantunga Bobby Wine, Bebe Cool, Chameleon, those big people that we have in our country do not have even time to go through your comment box or to go through their inboxes. Atena nekirala, those people have people that do take care of their social media handles. People that watch over them, people that watch over their social media handles, they are there. Those are their admins. And even admins do not give anyone time ngoze via inbox unless ngokozeseza inbox ya WhatsApp. Nezino inbox ze mujja nazo nti ogenze mu Facebook, ogenze ku Instagram and other things and so ever. Bannange bagenda kubabba. Bagenda kubabba, mind you people, be very careful. Bantu mwe muvaluinge sente zammwe, value your money. Lwaki mulookalooka n'ebintu ebitaliimu nti onoonya laavu. Onoonyeza laavu with the all men that
we have in Uganda. Does Eddie Kenzo have time for you? No, my dear. Ebyo bye mugenda munoonyereza abasajja y'ensonga lwaki bababbako sente, and then after you come out ne mutandika otukaabirira ne mutandika okuteeka allegations ez'obulimba ku bantu naye nga it's all your mistake. Tubakubiriza ne tubagamba bw'okola sente zo oba nga tonnaba kusalawo kugenda ku kyeyo, open up a bank account. Open up a bank account. That bank account is going to be in your names with your signature. Era account eyo ogenda genda nayo whereby you will be depositing and withdrawing your money from. Bw'onooba ng'okola you will be able to deposit your money on that account. Paka wonokomawe waka and you start using your money. Nga no one knows it apart from you, a person who's carrying or keeping the PIN code for that account. Era ne tubagamba mulekere nga okuweereza sente and hourly people are going to eat your money. In Uganda, people have no jobs. In Uganda, people have no money. Bali mucheya ekyobwavu. So if you send money in exchange of love, ogenda kukaba maziga like this person is doing. Yenze Sheila Adita kandowoza nti this video enechenjawulo kyerese mu bulamu bwo. If not, munange sina kyakukolera. Nze my part I've done it. Inkugambe kyenina okugamba. The rest of your part is you. Ky'olina okukola twekuumireko ng'osubscribinga kwata ku notification bell n'akaddaaka lyawo tokeerabira ye notification bell eyo buli vidiyo yonna yonna ebiringa ekutuukako bulungi. Nsangayo ku Instagram kozesa Sheila Adita nfollowinga ate era onkubireko. Ku Snapchat yenze Sheila Adita following era okube. Wabula ate nga ku TikTok yenze Sheila Adita ne ku Facebook nkozesa Sheila Adita page imbaagala nnyo.